Which kind of funding for the need? This funding. Kwamenyesa abalala fesi zonna zaaweddewo wabula twetaaga buyambi tusobole okuva mu mbeera eno kuba twadde tugenda kukola ate tetwakoze. Njatandika bwe nti kigenza okubaawo nga ku Saturday nali kukuba eryo lyennyini. Kubo ki? Ery'essemuto. Kubona fira mama wange mamese zaawe oweggayaza ne tumuziika sayidi zaawe nga tonna tukassemuto bagiyitawo bati neerabidde ekyalo naye ekiri awo nga waakayingira kukuba eryo nezo livugako mayiro nga 10. Naye ekinene ennyo ekkubo ly'essemuto ekinene ennyo ky'osobola okuvuga eri wakati w'eddakiika emu n'ekitundu ku ddakiika 2 n'osanga ekinnya ekirala ate nnyinza okuba n'obudde empadde buwanvu kati kitegeeze ekkubo eryo lino divuga ng'olimanyi. Kakati gempulirako ekisooka wabaddewo ekivulu kyali sayidi z'essemuto kyaliko abayimbi bangi. Gundi n'alwawo okutuuka kitegeeza yadde alina ebivulu ebiki ebirala. Abaamuyiseeko gye baamuyiseeko ndowooza nga tannakwata na lw'essemuto ng'adduka nnyo lusuku lwa seminti ate ng'ekkubo lyaddukako talimanyi kubanga ekyamazima liriko ebinnya. Kati emikisa gy'okuba nga yeekanze ekinnya n'agikuba ekigo mingi. Okubo lyo binnyo tuwulira nti Museveni gye yalwanira byakyuka baba baali balimba Luwero Semuto. Semutoka amasuulita batuddeeyo go waayo kati bayamba waaki okujja mu buyinza atusobola bakolera kubo balaka tababayi kulangira mumulangi walayo kuolinga ng'erigende wa sitaani mu kinnya mulimu ekinnya kati okweri ekkubo okwo gundi kwe yagwiridde Kabenje ye mwabaddemu Alimpa mwabaddemu mukyalo ni yayimba Lady Grace Layira yayimba nono musajja wa matama yani Aizon T oyo mwala yayimba omwala gwe yayimba Layira era omwala yaliko ku revival band ya Pastor Yiga ye baasose ku reporting ati yafiiridde ku sinisi yafiiridde Mulago kuba baamutuusizaayo n'adda engulu wali no zabadde azirise kuba kireka nti motoka we yagudde ye yabuuseemu n'agende yayiseemu teyabuuseemu yayiseemu n'agwa wabweru kakati then mwabaddemu yerwaga fire ate yo nno kyewuunyisa ate alina kye yafunye okusinziira ku gempulira naye ate muganda wa Raga fire ye n'afuna obuzibu Alimpa ye yakutusa amagulu. So naye kino kigenda eri abayimbi naddala nga booking yo abayimbi baba babika bibiri osobola okubeera waawo nga booking zozifuna naye nga ufuna za ssente entono okuŋŋaanyiriza booking zezo ennyingi ojja zikola neomalirize nga ate tosobodde kukola kubeerawo so kakati esaawa zino twogera ye Lady Anne yatulabyeko Lady Grace yatulabyeko dda bano bo bali mu ddwaliro balifuna medical attention tukatusabe Katonda bo bakole ki babenga batereera oyo ye mukyalo oyo Lady Grace kyo wetwogeranga tasobodde kubanga asurvivingawo lwa speed bali bavuga naye era byonna tujja byogera speed si nnungi yo si nnungi naye tewali avuga speed nga ajagadde ne si nnungi naye ne gavumenti tujja bagamba ogukuba ogwo ogulinganga pozi nga waliwo walumbi gigugwera waliyo walumba abeera n'ogwekyotera baagula kyokka zingina kola ekyokutera nnyinza nze nno obutagenda emutakolako naye nedda jokes aside bambi akigambye wano ku crime scene aba Hassan Ndugaye babasanze bo nga tebava ku kivulu teyatuuse ku kivulu balade avuga badda ku kivulu bali bavaayo kati ate ne yamuyambye ye yabadde aliwo nga yagezezzaako ye yabadde yakwatiddeko n'akwatira ku audience paka ndoza byamulemye ngono yalina okuddako ngono yalina okuggalawo olusuku lwa simiti yalina okuggalawo paka bwekyaganye naye mu byonna ekisooka buli omu alina okukola omulimu gwe gye kitandikira ku gavumenti mukole amakubu
abantu beyo baafiibya ddala bagende bablaminga omuntu nga ddala ddala n'ekiri ekikubo kibi ate sigamba nti temuyitayo kubanga kwefusiere kuba erigenda namunkekeera kakati ligenda litya wasali musayi nga lifaanana bwe lityo kale kubo bambi amakolebwe bannange nalabira mubifaananyi ekubo lyekyotera nalyo binnyo and then abayimbi bambi wekikoma weeno akasente tukagala kati nange njogeranga mmwe nti nandiyagadde onampa ekivulu nolyampa ekivulu nolyampa ekivulu naye tubalemu nti wemba nvudde eno kuba kati wono walayadde edduka ennyo kitegeeza yabadde wala nnyo n'ekivulu wekyabadde tiwemba nsazeewo nti season Christmas season Easter season ngenda eno district gye ngenda okukoleramu nkwate ebivulu biri around olebeko straining nnyo tosobola kubanga ova Kiboga ng'ogenda vuga ng'odda Masaka accident eno ezze omanyi obulamu buli fane tusaasira family ya Grace naye kati kino akabenje kano kajjidde mu kaseera akalungi nga tugenda towards Christmas. It is a humble reminder kwate tubadde tetufunanga budde bugenda mu nnaku zino nkulu bukyanga batuggulawo kati Christmas ennaku enkulu oluli serious olugenda okusooka nga tugenda mu nnaku enkulu mumanye bookings zammwe tokwata booking yewala lwakuba oli mwavu bamanager kino kigenda eri wammwe tokwata booking yewala lwakubanga oli mwavu musawa nga zino nokwata booking kewala sente za kwegayirira tugenda kutuukawo nga mu November nga gwako bookings eziri serious zijje kati ate otandike oyina mukono oyina okukubako emityano oyina okukubako wano kyokka neyewala ekyaliyo so mutegere engeri gye mukolamu bookings zammwe tusobola tugenda mu nyegenyege kyekikubo kyovako ekyettaka ekyo kyali kiwanvu nnyo kilometers nga 30 waliwo emotoka y'omuyimbi sijja mwogera yampitako ne ngamba ekiki gwe nga kikubo kya ttaka nenge eringa nnyonyi kati ate ofundako motoka kyedduka eri yali drone kale kyekiri roje emotoka ze oba segera naye muwiishi I know owiishi odduka biki eserera n'ebitali byayo ebitagikwatako eyo nempewo eyinza okujja kunegijjako ebbaati nerigwa wali so ekisooka n'ekyokubiri mufune emmotoka ddala zemugenda okukozesa mu festive season emmotoka nga ddala mmotoka nze jjukira akabenjeko n'omukyala wa NRM oyo namayanja mukyala namayanja bannange singa yatulabako dda n'emmotoka tukkirize so bwe musazeewo nga mulina okudduka mufune emmotoka nga mukama wane waabanga bizze bubi otaasataasaako naye nga kale mune tubasabira kubeera nakyo tubeere we keep time ebivulu tembikwatira wala nnyo then ekirala mugenda ne mumala okuyimba ne mudda mu lwali time ekugira nze nagamba etwali kuzinawa zinga palaso mulabawo ngende okera ku makya muyagenze kyotera actually talking about that n'ekyokubiri alimpa ate gwagenda okuyimba pressure gyobeerako ovuga otya gwe wenyini gwe gwalina okubeera ku stage ate gwali newabanga si gwali mu kukwata amasimu nga lumale gakwata amasimu naye the fact that abali eri ku kivulu bagenda kumenya butebe bagenda kukola kinga gwavuga gwe omuyimbi of course kiba kikutokyalinga so mufune n'abantu ababavugira then n'abayimbi abato badde mujjaffe ebintu ebitabakwatako adis linya otaxi ogenda otukenga bukyali wakati bajja kugamba kati Lady Grace bikibi yafudde bibye kwata tasobola kubanga badde agenda kuyimba ngoleda alimpa yadde ayina okulozinga ekivulu so oyina omumanya nti bannaye nze kwefuta nvuga mulina omumanya twakweyanga comedy nga omanya nti emmotoka ya gundi ogirinya lwannaku ono omulugwala yaani ono omuwanvu Prince ani Emma ngeyo girinya lwannaku ng'ossaako endamirwa mu boti n'ogamba nti bulijjo twali tuli mu train era nga kyakola ayambuse endamirwa mu bwati n'atandika obbateerako music n'abalimbalimba naye nga kyakola so kati olina omanya nti emmotoka ya gundi terinyika kale nendozaawo nga tuvuddewo tubasasiddeko abalwadde katubasabire musuuke ne famire ya Lady Grace banaye tubasasiddeko kitalo nnyo kitalo ddala bannaye tufunye ekizibu balusuku lwa seminti bagudde ku accident nga bagenda Semuto okusinkana show naye ono Lady Grace atekwa kuba bambi afudde lusuku lwa seminti amenyese okugulu bonna balaga faya bali bubi naye nga sofa kino yembera gye tulimu tubajje mwala eri wansi ono manager niga manager wasani ndugga tuli mu kutaasa abantu bambi mutuyambe simanyi
bannaye sofa balusukulu lwa sementi bambi bagudde mu kugundi ku accident bawo tuli mu bata asalaga fire bonna bamenyesa amagulu yeredigule simanyi bannaye naye nga katusabe Katonda atuyambe tubataase bannaye mugire tusimbule njagala mu motoka mugenderemu abantu nga babiri abajiddemu Hasani yabavuga bannaye kibinyo wo kati nono musitu yange yevuga